Amannya gange nze Ddungu Joseph okuva mu Fete Organics Uganda Limited. Nga ffe tuvuddeyo bukuukubira okulaba nga tukusomesa oba nga tukola products eziri organic oba ez'obutonde ez'abantu ez'ebisolo n'ez'ebirime. Ezimu ku products zetukola tukola products ne projects ezisobola okuyamba abantu nga tukola emu ku product y'eddagala lyaffe ery'enkoko. Bakadde baffe okuva edda emyaka gyonna ntera ogamba abantu nti nze naliwo ebbanga lyonna era mbaddewo okuva mu 1600 naye nga bajjanjabanga enkoko, bagemanga enkoko, bakolanga vitamins, bakolanga feeds, bakolanga dewormers, bakolanga egg boosters okuva mu butonde. Era ekyo kye tusomesa nti abantu babaddewo bangi, abaana baffe abaddewo ebbanga lyonna ebintu bino tebabimanyi. Bakolanga eggwatiro, basimbanga emiti egy'enjawulo olw'emigaso egy'enjawulo. Kati ekyo Fete Organics kyevuddeyo okulaba nga ekusomesa butya bw'osobola okubanga ebintu bino wejjanjabise ggwe omuntu n'abantu n'ebisolo. Ekimu ku bintu betunuulidde ennyo mu nnaku zino naddala ebiremesezza abantu baffe okulunda enkoko ennansi nga gye tugenda okwogerako kati, nga tugenda kwogera ku nkoko ennansi eryetya, tukekereza tutya, vitamins zetukozesa, ate tudiwaminga tutya mu bimpimpi ne egg boosters, era tukola tutya ku bantu ebisolo n'ebirime. Ekirala kyenja okwogerako, nja kwogera ku bugagga obw'obulamu obufumbekedde mu magi gaffe ag'akagubi oba mu luzungu ze tuyita quails, nga nazo zirina emingagino mingi nnyo. Buli muntu mu ggwanga muno nandimusuubidde nti yandibadde mu maka ge, mu nnyumba ye, asobola okulunda akagubi. Atasobola osobola okujja ku Fete Organics n'ogula amagi g'akagubi oba n'ogula capsules etukola amagi g'akagubi, ate n'obeera nga obulamu bulungi nnyo. Naye bwe mba ntandikidde ku nkoko yaffe ennansi eri loko, oba ffe Abaganda gye tuyita eyaffe nti enkoko eŋŋanda. Enkoko eŋŋanda bakadde baffe bakozesanga ebintu ebyenjawulo nga bwenjogedde nti bakozesanga eggwatiro. Tukwata ebikuta bino eby'amatooke ne tubikuŋŋaanya wamu. Bwe tubikuŋŋaanya wamu ne tubiteeka wabbali ne tubyanika ne bikala, abamu babisalaasala mu ntundu obutonotono ne bawa enkoko zaabwe. Edda bakozesanga ettimpa nga nalyo oba ebikola by'akakopa. Ebyo nabyo birina protein mungi nnyo asobola okukola ki, okujjanjaba enkoko okuliisa, ate nga kyekimu ku ddagala. Ettimpa lino lyatuyambanga okusobola okubanga lireega bulungi olusu lwaffe ne tuba nga tulabika bulungi, ate n'okuziyiza cancers ez'enjawulo. Era nga sinaba ekirala kye bakozesanga, twaddiranga obusa musebusa y'ente eno, twajjangamu ebisejja musebusa ne tubikola ki, ne tubyanikako ne bikala, era ne tukwata ne tuwa enkoko zaffe, kubanga emiddo enkoko zeerya bya mugaso nnyo eri enkoko yaffe. Twaddiranga ebijanjalo bye tuyita mukuna, semuye oba jakubini oba ebijanjalo by'abasezi. Ebijanjalo bino oba lab ebijanjalo bino bina protein levels za njawulo. Semuye alinga mu crude protein eziri 18%, ate ebijanjalo nga mukuna ne lab biringa mu between 24 and 26% eza protein. Tubisiikako ne bitukolera protein ku nkoko zaffe, era tuwongera mu mmere. Ekirala ku Fete Organics tulunde ntandikidde ku protein naye nga nja kuddayo ku mmere. Tulunde ekintu kye tuyita kirungube oba black soldier fly. Black soldier fly kye kimu ku bintu byendabye nga birimu obugagga bungi, kubanga buli kintu ekiri ku black soldier fly kya mugaso nnyo. Tulunda amagi ago, ate ne tuliisa enkoko zaffe. Bwe ziba nga mbisi, of course protein levels ziba wansi, naye enkoko ekula bulungi era erabika bulungi, ate n'omubiri gwayo guba mugumu nnyo nga tegulumwa ndwadde olw'ensonga y'ekirungo kye tuyita chitin enkoko kyerina. So emintu yayo iba yagulu nnyo, kyova olaba nti enkoko emubiri gwayo guba mugumu nnyo, era neggi erya yellow liva awo wennyini ku kirungo, ku birungo ebifumbekedde mu nkoko eyo. Ekirala ekirungo kyekimu ekyo ku protein oyo kyetukolamu ekijimusa kino kyetuteeka mu nnimiro zaffe nga kyongera okugumya plant cells neziba nga tetulumira biwuka na ndwadde. Naye nga nze ku ndiisa tukwata obukiringi obw'embuzi ne tubukazaako, ate ne tubusiikako ne tuba nga tutabula mu mmere yaffe. Ne tukwata maize brand, ne tukwata broken, ne tukwata ebikuta eby'amatooke, ebikuta ebya lumonde.
lumonde osobola okukozesa lumonde yennyini nga bw'ofumba emmere enkoko zo zikwata n'oziwaako oba si kyo n'okwata kaceere n'okola ki bw'oba olina shireda n'oshiredinga n'oyanika n'owa enkoko lumonde ageza nnyo enkoko zaffe era esituka bulungi nnyo okuva wansi awo. Ekirala tukozesa ebikanja abanywi b'amalwa oba brewery west oyo atuyamba nnyo olw'ensonga alinamu ne protein mungi nnyo afumbekeddemu osobola omukaza n'omutabula mu mmere yaffe eri ebikuta bya muwogo oba ne muwogo yennyini oba gwe tuyita mutere naye atuyamba nnyo okukuza enkoko yaffe obulungi. Ebyo n'osobola bigatta wamu n'obikuba ku kyuma n'osobola okukola nga okola ki. Tukozesa emiddo gye tuyitanga azola, tukozesa emiddo gye tuyitanga tukozesa emiddo egy'enjawulo okulaba nga enkoko zaffe zikula bulungi. Tukozesa ne protein omulala ku middo gye tuyitanga desmodium, lozani, bracharia nga gye gimu ku middo gye tukozesa oba darkweed gwe tuteeka waggulu ku gundi kubanga tusanze nga embooka evuga ku nnyanja tesobola kuganya muntu kufuna mukene ku layisi. Ekirala tukozesa vitamins emu ku vitamins gye tukozesa gwe muti gwaffe guno oguli wano gwe tuyita moringa afumbekeddemu eddagala ly'amaanyi nnyo kubanga aziyiza kansa ajjanjaba ulcers naye ku nkoko zaffe ageza nnyo enkoko era naawe omulunzi w'embuzi oba w'ente nti oteekeddwa obeera ng'olina moringa kubanga agenda kwongerera ente eyo okubanga efuna amata mu bungi ate ne mu bisolo byo obumyu embuzi moringa zimwagala nnyo ate nga alina protein levels ziri waggulu ennyo ng'agenda kugeza ate ku bantu agenda tuyamba nnyo nnyini ddala okutuwa vitamins afumbekeddemu vitamins nnyingi era ye vitamin gye tukozesa ku nkoko. Ekirala tukozesa emiddo nga gye tuyita Centella asiatica okujjanjaba enkoko yaffe. Centella asiatica we tuyita kutukumu amba muyita embutamo okuyamba okuboostinga obwongo bw'enkoko nebeera nga obwongo buli waggulu nga si kyangu kulya bulungi amagi wadde nga gyetaaga calcium. Tukozesa ekiddo ky'enkoko kye tuyita Russian comfrey. Russian comfrey kye kimu ku kiddo ekyo kye tusimba ku nkoko zaffe ate nga kituyamba nnyo ne ku magumba calcium mu nkoko ate nga ne protein era kituyamba. Tukozesa omuddo gwe tuyita soya soap kye tuyita ekitafeeri kituyamba nnyo ku nkoko zaffe ate era nga tukozesa tukozesa n'emiddo emirala mingi nnyo omuli amapaapaali omuli taaba nga amapaapaali gatuyamba nnyo ku skin ate nga gatuyamba nnyo emisujja. Naye ekimu ku muddo gwesinza kulekayo bakadde yaffe gye bakozesanga oba gye twakozesanga okuva edda nedda twakozesanga omuddo gwe tuyita namirembe nga gutuyamba coccidiosis. Twakozesanga akatanga okuyamba ku ndwadde ez'enjawulo omuli Newcastle n'ebintu ebirala ate nga emiddo gino gituyamba nnyo omuli n'omululuuza nga tukozesa wamu n'ekigagi. Twadiwaminga ng'enkoko zino nga tukozesa ekigagi nga tukozesa omuddo gwe tuyita pomegranate oba enkoma mawanga. Twakozesanga enkoma mawanga eyo olw'ensonga nti etujamba n'okujjanjaba emimiro gino ne giba nga miramu bulungi nnyo. So bwe mba njogera ku nkoko njagala nkimanye nti naawe obulamu bwo bulungi nti oba olaba njogera emigaso egyo egy'enjawulo. So okudiwaminga era twakozesanga ebiryo by'ensujju era omuntu yenna nga tolima nsujju nsigala mpuniikidde olw'ensonga zinc okubeera ng'omuntu abantu nalaba wano mu biseera bya covid ng'abantu banoonya zinc agibwa omwo ate n'abaami twetaaga zinc oyo ate n'abaana abato beetaaga ensujju eyo eyongera okukuza obulungi abaana n'okukuuma obulungi process zaffe nga namu bulungi. Akatungulu nako katuyambako nnyo okwongera okuboostinga immunity yaffe ate era kakola nga vitamins mu nkoko zaffe ate nga kayambako ne ku Newcastle ate era bw'okagatta ne garlic bituyambamu nnyo ate ne ku bifuba twetaaga entangawuzi ate n'omuti gwe tuyita bottle brush tree oba mwambala butonya. So egyo emiddo egy'enjawulo gisobola okutuyamba ku bintu bye bityo. Ekirala twakozesanga egg boosters emiddo sobola gimalayo kijja nsubira gijja tumala naye twakozesanga egg boosters omuli kaama
Kama kyekimu ku bintu ebyettereza histamine mubiri ogw'omuntu era ku bakyala bikola bulungi nnyo okusembeza amagi ate ne ku nkoko zaffe zikola bulungi nnyo. Twakozesanga omuddo gwe tuyita enderema naye eyamba nnyo okusembeza amagi mu nkoko zaffe ate awatali sunflower akakopa era kakolangawo bulungi nnyo kubanga akakopa kajjanjaba endwadde n'okuziza kansas nnyingi nnyo mu mubiri gyaffe okulaba nga abantu mulamu bulungi. Sisobola kukumalirayo bungi bwa bintu bino olw'ensonga enkoko ffe tugijjanjabisa ebintu bingi ate erina okuba nga namu bulungi okuba nga ebeerawo ate ng'ewangaala. Era ekimu ku bintu ebiremesezza abantu baffe okulunda enkoko nti bazita ne zigenda mu baneighbours naye ku Fete Organics bw'oba ozze tusobola okugamba oba okubuulira butya enkoko eno bwe tugitunda ku myezi 4 n'ekitundu eteeka okuba ng'efulumizza eggi olw'ebintu olw'emiganyulo n'enkekkereza ez'enjawulo ze tukozesa.